tubabuuzaako how are you ku Megatron Koli ne Nurdin YouTube channel tubaaniriza yet in another edition of Hajji. Ensonga za Hajji zitabuse. Bahajji bavuddeyo, abakyala bavuddeyo naye nze nga Namukasa nasazeewo tugenda kugulawo ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abasajja. Kuba erirwaniridde ery'abakazi bingi kati abasajja katuveeyo nayo tubulire eddoboozi lyabwe. Tutandika na Hajji. Hajji tutandike ku Hajji. Tutandika na Hajji n'okulwanirira eddembe ly'abasajja. Njagala kugamba gwali yatulaba. Tukugamba nti twagala kola campaign. Hajji kuvaawa mukomera. Aye twagala kola campaign. Abasajja kufuna justice. Twagala kola campaign. Omukyalo ono alirire buli gwa zabba. Hajati ono ebivaayo bingi nnyo ebyoleka nti mukazi mpala kitale. Muyaji. Oba we bayita mpala kitale. Mbamanyi. Bakyala kimpadde. Moze bebanya. Bampala kitale bebaliwa. Bampala kitale. Tagenda muyaji. Obategedde abo. Empala kitale yomukazi empala kitale kati yoyo. Abo bakwanira abasajja bakaba nabo. Kati twagala kuyamba Hajji ono. Ekigambo ly'omwana omukyala ewa Ssematima kyeyagamba nti nali nayivu. Yali nayivu. Kati yakutte Hajji ng'ali nayivu. Nyina ebibuuzo abantu bye basinga okubuuza ne bagamba Hajji waba teyakikola lwaki yamuyita bajje bakole ki? Bateese. Naye nga tetunagenda wala okkiriza nti Hajji yakwata oba teyakwata okusinziira by'owulira by'ogadaliza. Nze bwe ngatta ngatta emirundi ebiri. Saagala gamba nti Hajji teyakwata. Naye njagala ntunuulira bino ebyetoololerako ebirala. Okwatibwa yes. Ebifuula eyakutte vis-a-vis nannyini mwana. Kuba waliwo abuuza nti bayinza okugamba omwana wuuno amusazeeko omutwe ng'oli wano n'ojjayo kamera oba osooka kukuba nduulu. Osooka kugwa ddalu oba osooka mundetere essimu yange malobe kwata nfuna obujulizi. Ebyo bya muntu mulala yayinza okuyamba. Kuba ekintu kyayogerako kizito nnyo kinene nnyo. Kati obuvumu obwo olina okuba nga oli mulala. Hajati oyo Zula. Simanyi oba Hajati. Omaye abantu buli ayesiba akakayanga munene. Aba Hajati. N'ateekako n'ekijaala. Buli alina ekirevu n'entalabuusi. Abeera Hajji. Kati simumanyi nnyo. Naye omukyala Zula ono njagala kutegeeza. Ayambye asumuludde abasajja bangi mu busibe. Abasajja bali mu busibe jjeni. Abasajja bali mu bulumi naye tugenda kugulawo ekibiina. Tukiguddewo kati. Tudde era tugenda kuteekawo WhatsApp group tufune t-shirt Save a Boy Child. Twagala abantu bonna abatulabe tugenda bawe ennamba zaffe. Eno ke batuvuma obusiru. Badde mbu tuvuma. Noli basooka muwaana bajja kumala batwagale mpaka kifuba. Tuli ku campaign. In fact nze njagala mbadde njagala Hajji wanaaba tannava Kiggo. Tali Kiggo? Yes. Ku Manda abantu batwegatteko tugende tulabe ku Hajji. Yes. Kiggo. Yes. Yenteekateeka yange kuba nyina abantu bangi abali ebweru, nyina abali mu Amerika, nyina abali e Sweden, abali e Canada bantuukiridde wennakubiridde. Yes. Nga bangamba Nurdin mwe muvuddeyo okulaga ensi eno ebizibu abasajja bye bayitamu. Twagala kuwa bujulizi era twagala kuyamba Hajji oyo okusinziira twagala afune justice. Yes. Okitegeera? Yes. Ebyafaayo bya Hajati ono mu bantu engeri gye bamunyumyamu ku bufere bwe. Hajati ono ye buli gwayagala amaliriza naye ku poliisi. Hajati ono bagamba taata w'omwana ono ye Hajji Musisi. Naye we bamumubuuza minisita ne yeekaabya obuziga. Ati kati olw'okuba nzize mbikolako mbigoberera oli naŋŋamba kankuwe bwino wa Hajati oyo. Hajati oyo yafumbira omwana bamuyita Musisi. Atunda mipiira awo mu arcade mu kibuga Kampala wakati. Yali asuubula bweru naye Hajati yamukomya. Kati asuubulira awo atunda mipiira gya mmotoka mu arcade. Kati asuubulira mu Kampala musajja wattu. Bijja bitya beeyagadde azadde omwana oyo myaka gyaddako. Bwe bamala okweyagala azadde bebi omukyalo oyo
lwaki tayagala mwogerako nti baayawukana bubi. Mbu yamuteekako naye ogw'emmundu. Mbwa abadde n'emmundu ebisi. Babiri be yakateekako emmundu. Ye bayagala waliwo Hajji Mutebi tetunnamutuukako ow'omundu eba. Kati ono Musisi ng'amuteekako ogw'emmundu. Ogw'emmundu. Ne bakwata Musisi wuuyo atunze ebibi akoze biki paka le bakizuula nga emmundu bintu bya kiyaaye. Okitegedde? Asse future y'omusajja. Omusajja oyo ne baawukana nga tebaliddamu kweraba. Waliwo abuuza Hajji Musisi lwaki tavaayo. Ebiseera ebisinga emisango gy'emmundu ne bw'oba togirina. Musango munene nti toyagala kuddamu gwesembereza. Toyagala kuba buli lw'ogwogerako bagenda kukuyita. Baakuta batya. Byaggwa bitya. Emmundu nzibu. Era omuntu ng'ayagala okubonereza bino ebisembayo okumala akajanja. Oli agabugambye oyo ayina emmundu. Era nyina abantu bemanyi abakola effujjo e Kampala wano omusajja akuteekako emmundu ne bagamba ffe bw'otuwa emmundu. Nga tukuta naye nga baneetwena na mmundu. Nga weddira eka lw'okitegeera nti bulijjo okukola effujjo kizibu. Kati bakubanja mmundu togimanyi bwe bagikuba. Togimanyi. Oziraba mu firimu. Nawulirako gwe nawulira mbu yali yeepanka n'agamba mbu yaayina emmundu. Ne bamunona. Ng'alimba. Tusaba ku mmundu. Bamusiba ne bamukuba ne bamugyamu enjala ne bamukola baagala ki mmundu. Emboozi egamba nti olunaku lumu yabagamba nzikiriza kambatwale wali emmundu ne bamuvuga n'abatwala oba eyo mabira oba eno mpigi eyo munda n'ayingira munda mbu ajjeyo emmundu ne bamugamba emmundu eriwa n'abagamba embooka ebadde esusse nga siraba kyabagamba naye emmundu sigirina. Kaakati eyo embeera bw'etyo Hajjati oyo kigambibwa ebyo ebintu azze abikola n'amala Musisi n'agende wa Mutebi waliwo Hajji Mutebi mu Ndeeba. Emboozi ye efaanana n'eyaani n'eya Musisi naye yamuteekako mmundu bwe bityo. Bw'avaayo emboozi ya Hajjati ekikakasa nti mukambwe kankusomere 2:14. Wakati weebuuza how sure are we nti neyo emboozi tayunga nyunge okusinziira ku background wa Hajjati. Lwakuba kasito esobola kamalayo naye kagamba omusuubuzi awangudde muwala wa minisita bamweyana. Owulira? N'alabula abamwegwanyiza bamote. Omusuubuzi awangudde muwala wa minisita bukedde ono wanga 14 ogw'omusanvu 2014. Yalimba omusajja nti mwana wa minisita. Yalimba omusajja nti ye mwana wa minisita nga kyayagala omusajja alinyise kiraasi sitandadi y'omuntu gy'akola ki jjajja n'amuwasa n'amugamba amahare Hajji yalina Prado eyiye gy'avuga. N'amugamba nja kuwa emmotoka njagala eyo yennyini gy'ovuga ge mahare ge njagala. Ne bakwatira mukyala Zula ono emmotoka. Hajji olw'okuba yali ayagala nnyo omukyala n'akkiriza n'amuwa emmotoka ye. Ne bagiwa omukyala oyo mu wiiki 3 n'agiteeka ku katale agitunda. Hajji n'amugamba Zula emmotoka eno waginsaba ne nkugamba njagala lwaki ogitunda oba wali ogyagala wandinsabye obusabise ne tuba miliyoni 10 oba 2 nti nina kati endala gyenkola ki gyenjagala mu wiiki 2-3 emmotoka ne bagiwa Hajji n'amugamba emmotoka eyo njagala kale kanjikuguleko. Hajjati n'akwata sente eza Hajji ze yamuwa mu mmotoka. Era kigambibwa yali amusika eriyo amuwe sente n'emmotoka gye yagamba gye yali yeegomba teyagigula. N'agenda n'agula puloti enaakuwadde Hajjati oyo Zula mbu
bwagula ploti enakuwadde Hajji n'alyoka yeddiza ki emmotoka. Story etulaga omukyalo oyo mu kutambula kwe n'okutambula kwe ploti ye gye yali yagula ndowooza Hajji Mutebi yali yagimuwa. Hajji ono n'alyoka azimbako eki ennyumba. Awo oba otandikira amaka ge kajjansi ge balina byajja bitya. Omukazi era yali yabba basajja n'agula eyo ettaka. Kati bwe yaligula n'agamba omusajja kwaba amuzimbira. Era ezo zonna ennyumba ze yeewaana amuzimba n'enzimba ali n'ennyongerako byonna Hajji ye yabizimba. Hajji yabizimba ebintu ebyo. Hajji yabizimba yasanga ttaka eka n'amuteerako amayumba. Bajja be bonna yabagoba. Mwe tebamanyi tebategeera, tebamanyi kulabirira baana, tebakola ki. Omusajja byonna n'abigumira. Omwami ono abeera Sudan musuubuzi. Ate bambi musuubuzi wa Sudan. Musuubuzi Sudan. Mu kubeera omusuubuzi we Sudan. Aba atambula nnyo. Abadde mbuna abantu ku kyalo bagamba ayagala kugamba musajja waliwo abasajja abasiraamu abalina laavu gwe bootalabanga nga olabira ddala Hajji olubuto olukomeri nga yeekuba n'akawuna. Abadde ayagala nnyo abaana, abadde ayagala nnyo abaana. Mu ka audio ke wawulizza olinawo ka audio kazannyemu. Waliwo kano ke bampuliza ka Hajji. Bannanga abantu batuweereza obukakafu oba amanamba bagajjawa. Nze tomanyi kiri wano lwakuba WhatsApp yange eva kuyiga. Hajji ng'ayogera. Naye ne basaala. Omusajja n'akuza myaka 6 we yatandika kubeera n'omwana amukozesa ku myaka 14 wabamukaba asanyusa. Kaakati nze ekyekumukuza okukwata kirala n'okukuza kiki kirala.
naye Hajji akula waliwo yabadde ambuuza ku mukutu Nuruddin Hajjati ono yabeeranga wa avuddeyo okufaayo kati ojja mawulire ya kituufu abadde omwana kuba olaga nti ebbanga omulundi ogutali guliwa gumu ogamba bamukozesa emirundi ate kiro abaddewa tanyina lwanyumya nti omayinza enkola kiro nyina gyenkola naye takola abeera waka omulimu gw'embwa omukulu wano bwongo abeera waka n'abigattagatta ate bakunyumiza abasajja naye nti ebintu byakulumpanya obukulumpanya kuyiiya nze njagala kutegeeza kino Jenny abakazi sitole endala gye mbadde nkuwa erinnya ligenda wa omwami gwalina omupya bamuyitaani eyawamba omwana omupya manyi ali eyawamba omwana ali yali mukomera va ku oyo ali kaakati waliwo omwana bamuwambako emyezi 6 omwana bamuwamba bate emyezi 6 anti wulire sitole bweri omwana yeri etya binabaga mama simanya mama bali bambanja $6 simaya kakaaga ne bawambamu omwana oyo kati wabadde kuno omwami eyawamba omwana bamuyitaani sitole bagikunyumiriza babinyumiriza naye eri bweti omukyalo oyo moze ankoze bubi omukyalo oyo yawamba omwana we njagala kulaga amaanyi ga Hajjati oyo ku ssente yakwata omwana gwazaala n'amuwamba n'amuwa omusajja n'abeera naye emyezi 6 n'agamba taata w'abaana ono gwe yasibye omwana waffe sisobola kufuna mirembe omutima gw'ekizadde gunnuma omwana wange muwambe omusajja yagala $6 naye nga tebalopa ku poliisi nga lwaki temulopa gwe nga maama wooviriddeyo n'ogamba nti poliisi eyingire mu rape omwana we bamuwambira emyezi 6 lwaki poliisi emuluma nnyo singa okufiirwa omwana ayina n'agenda yes kati baba bawambye omwana emyezi 6 ogimanyi nga gumu 2 n'otagenda ku poliisi era bali bamukozesa ki gwe gy'otaali era abasinga kye bagamba nti omwana bw'aba yakwatibwa omusajja oli eyakwata omwana naye ekisinga okumenya bagamba omusajja yakwata omwana ate kati ye current boyfriend wa mami nange ekyo nakiwulidde ye current yes money friend kuba bonna bakatuuse tekuliko mwana emyaka 5 kwa 5 ye yakwata omwana era Hajjati Zula najja nanona $6 $6 bwembalamu ziba mu miliyoni nga 20 owulira because wano ziba 18 n'ogattako ziba nga 20 nga mwemu bwe watyo oba kala 20 awo Hajji n'akwata miliyoni aga nezigwamu ezikola $6 n'aziwa Hajjati omwana ne bamuzza so nga Hajjati ateesa bulungi ne yawambye ngenda kuwa ssente bweziti nga eyawambye talina pressure tamuyinako buzibu n'atamulopa na ku poliisi n'atamulopa naye gwomanyi nga bawambye omuntu omanyi kiteeza okuwambako omuntu webaka ennaku 2 ng'omwana wo bamuwambye emyezi 6 Hajjati Zula omwana bamumuwambako naye ekisinza okumenya abantu nti ate yawamba omwana kati ye mwami w'omukyala kitegeeza balina enkobaana bwe bamala okuba omwami omukyala nti nendaga muntu nga bamanyi abakyala babeera nti Mrs. Nuruddin Ntege oba n'ogamba Jenny Ntege oba kabowa oba kabiki kaakati Hajjati mbone ndaga muntu yakyuka tekyali mu mannya ga Hajji eri mu mannya g'ono omusiguze ate yawamba omwana kyobola Hajjati bwe bamubuuza taata w'omwana ono yani waliwo omukyalo ono bagambye ali ku kitone kyatudde mu kuzannya firimu wano yeetaaga genda mwalina talent ali ku levo ya waggulu bina Uganda yabisusse omukazi be bano bu detective gwogamba nti kati kaaba n'akaaba sirika
kubanga bamubuuliza erinnya nze we natandika olabira story ng'erimu ebitayunga minisita bwe yamubuuza ku taata w'omwana naye tumwetaaga omumanya biki Angeluthi n'akaabawo ne ŋŋamba kati erinnya lya taata w'omwana bwe yamala erinnya teyalyogera n'amaliza ne statement oyo mutwala ng'eyafa bw'ombuuza erinnya lya taata w'omwana lwaki basibyogera bigattirawa nekiri kaakati kyekiri kye nnakuwadde nti baayawukana mu mbeera nti bw'onooleetamu Hajji taata w'omwana ate naye agenda kujja alage kiki ekyabaawula nti ono yansibako guno omusango Hajjati amalirize bamugamba naye kati gwe ngawe osusse okuba hore buli gwoba naye ye mubi abasajja maama yeye olina abamundu maama olina n'abawamba kati n'avaawo ne bamubuuza n'agamba nti omusajja ono gw'olaba akozesa ebiragalalagala ate bamukebedde mbu Hajji takozesa biragala anti nkuwa ye n'akunyumiza nti abadde in love n'omusajja omunywi w'ebiragalalagala mbu yamusitula n'amutwala nako eyo gye babinywera okufa obufi nga yakyusa ne kyayi Hajji mukambwe alina byayiwako abaana ne batuuka okukola kyokugamba naye Hajji taata kati njagala maama ye yabagamba taata wammwe akozesa kuolwo lwabateekamu ebigambo mbu kuolwo lwabateekamu ebigambo mumanyi taata wammwe akozesa ebiragalalagala mujje tugende wano n'abatwala najjayo kaakati bino wammanga ngenda bikola okiwulira naye bwe twabadde tunyumya emboozi ezo n'abantu bali beŋŋambye abaatuwaliriza okukola ekibiina ne baŋŋamba Nuruddin gw'omanyi keesi z'abasajja nga nnya bomanyi ab'amaanyi ng'abakazi bassa abantu abo olw'okwagala ebyenfuna byabwe ne bampeekiza mpeesooka Duraru yakuba omugenzi moze yali ani kazini nyondo ku mutwe pa mukazi waliwo omwami bamutaka story ekyatambula kati bamutaka Katanga family ye mukazi be bamwettira nga mugagga muvundu ne baleeta omugenzi kasiiwuukira mukazi we paka kati ne baleeta omwami omulala abaliko bajja kutujjukiza omukyala yamugera ali awo nga bw'onooba okutamya n'asimbula emmotoka mu lujja naye nga byonna bye bamala obbigira waaliwo ekkobaana ery'okufuna ki sente waliwo Hajji omusajja omulala yali mugagga nnyo mwerabidde kwolwo yajja ne miliyoni 5 omukyala yakimanya azireeta omukyala namudiringira ababbi namusinde wagiwulirako ne bajja Hajji yali yazimba ennyumba simanyi ba Hajji ekya Hajji kankijjewo mwaye abantu buli mugagga bamuyita Hajji yali yakola ka go down ababbi ne bajja ne bajjawo sente ne bavaawo Hajjati siteyali Hajjati omukyala yeekwese gye yeekwese akuba miranga n'amanyi oli bamukoze eki bamusse omukulu ng'awulira buli kintu agenda okuvaayo nga omukyala ali mu kubeebaza bannange kakati tukolebwe tuti kati mumusse tugenda kukola tuti tujja kusinkana tuti naye kazooke nga omusajja atunuulidde mukazi we ow'abaana njagala kulaga ekitonde ekikazi nti sitaani takyatuma ate n'okuva ku ntandikwa sitaani yakema omukazi n'awa bbaawe ekibala abakazi sitaani wakunsi nze nyinayo ne sitooli enyumizibwa egamba Adamu nga tebannamuwa Eva waliwo omukyala bamuyita Lilifi bamukebereko Lilifi ani kikulekule kati sitaani kati omukazi oyo saga abakazi boyinza okunfuna obubi waliyo abalina emitima emirungi jeno olina mutima mubi waliyo abalina emirungi naye ne mbaamu ne bali nga batemu era omusajja omu yangaye Nuddin nkubuulire omukazi asobola okukola buli kimu ng'alina kyayagala kankwe story endala
omuvubuka bamuyita mupakasi w'e Dubai yavuganga buno butakisi bw'e Dubai yankubidde ng'awulira bino bitwogera naŋŋanduli nkanze kankwe sitole yange nafuna ssente zange nga ndi mwana muto mbeera Masaka nenzumba obuyumba bwange nga bw'ozimba main house nowayitawo nga bw'oyita olujja notekawo wali ka boys quarter nga kalungi rooms 3 nempasa omukyala wange ngamba naye n'awulira nga ayagala kuwasa mukyala wakubiri olw'okuba nti ne kitawe yalina abaana bangi nga naye abaagala n'awasa omukyala owokubiri mupakasi eno store agimanyi ali Dubai mupakasi bwe yawasa omukyala owokubiri omukyala yasooka n'abuuza mukyala mukulu namuga ngenda kuleeta omukazi owokubiri naye ngenda muteekamu eri ennyumba ko mukyala mukulu sirina buzibu yadde yayinza okuba yali abulina naye nga talina kyakkola n'agamba abasiraamu bwe batyo n'aleeta omukazi naga naye omukazi owokubiri gwe yaleeta omukazi yakola buli kintu okukyaya omusajja oli mukazi we namba emu namba 2 n'akola buli kyomanyi ekigezesebwa mu nsi okumakinga sure omusajja omukazi yasooka akowa omukyala namba emu naye omusajja ng'abirabira ddala omukazi n'amugamba omanyi nti omukyalo namusaba n'omusana naŋŋamba nkuleete lwaki omuli bulala n'agamba olunaku lwakyo njagala kukulaga abakazi nti si mmere era ono omukyala asobola okuwaayo omwana we ne bamurepinga okufuna kyayagala sigamba nti bwe kiri naye njagala kukuwa sinaaliyo mmoze giwulire omukazi ali mu mmere ayagala kumalirawo kyova okuwulira emboozi zetunyumye mmoze owulira omukazi kye yakola bwe waayita ebbanga misana ttuku omukazi yava mu kayumba ke kali n'ayingira mu nnyumba y'omukazi ennene n'agenda mu kisenge kye n'akwata akaso ne yeesala olubuto n'akuba enduulu abantu ne badduukirira n'agamba mukyala mukulu anzita mukyala mukulu ng'abadde yafulumye nga bw'onooba ogenze oba ku dduuka Masaka eyo storage yali omupakasi ne bajja mukyala mukulu ne bamunoonya mangu nnyo ne bamutwala ku poliisi n'agenda mu kkomera n'amalayo omwezi mulamba poliisi nga bw'enoonyereza ne bajja ne bakebera fingerprints ne bakebera akaso fingerprints zaako ng'omukazi yennyini ye yeesaze mu kwesala ne ku luggi nga byonna biraga ye ne bagamba nga bw'omanyi omuntu atali mukugu bwe yeesala ebyenda yabikola ki yabikosa era omukyala oyo oluvannyuma yafa naye omukyala ng'afa yatuuka n'agamba abantu simanyi nakituuseeko nti ekyo nze nakyekoze naye nsaba munkole ki munsonyiwe naye nga yakikola olw'obujja naye n'atuuka ku leve egamba omuntu yeesala abakazi basobola okukola omukazi asobola otuuka ku buli kimu olaba omukazi akwata omwana wa mujja we n'amutta natta omwana wa munne namukubamu omusumaali mutwe nga talinaamu kisa mu mutima ate ng'omwana yamusooka nawe oli kwabo bu vidiyo bw'ozolaba buli ku mitimbagano obuno obutonotono short videos abakazi nga ekyalo kikuŋŋanye kimuyamba kumutaasaako ka bebike nina olukazi lwe nalaba lwabeeranga eyo lwa ne lukuba omwana baga omwana wange kati gwe kikwata kajja munzijeko onkwata vidiyo kwata nnyo uwo temumanyi nakuba omwana ne bamumutaasako butaasa abakazi gye bali mu makomera bagene abaana be bazaala nga abakazi be batwala abaana ne babasuula mu myala kati bw'oba omanyi omukazi asobola osuula omwana mu mwala omukazi asobola okukola buli kimu kati nga lwaki kati gwe kyogamba tasobola sitoli endala gye njagala okugattirako ku bakazi obalabwe naawe odduke noonya bakadaama bano obabuuze abakadaama bakoledde Dubai, Saudi, Ludda, Wakata, Kuwait, Oman, Iraq, UAE kale obabuuze nti bakazi bawala bameka abavudde mu kubi eyo nga maama we yakwata ssente ze zonna n'azirya maama we yakwata ssente ze zonna
mbirabye. Stories toziwulidde? Yes, mama nalya sente z'omwana. Wakawulira story mekeza abatata nti balidde sente z'abaama. Ampunya ba mama. Mama n'atuuka ne ku level. Aye namala n'akolimira omwana ng'atabbye sente ze. N'atuuka ne ku level emupangira aleme kukomawo waka. Nina omuwala omu bamuyita Beski ali Saudi kati yaddayo buzi. Nga mama yalya sente ze. Yaddayo ng'amaze emyaka 4. In fact n'okugira yagamba aga Besti yaweerezanga ssente bamugulire puloti bamuzimbire mu byonna nga bamulaga bikola ki bitambula naye nga mu byo ne famire agirabirira twagalayo kino kati olw'okuba yali akola eddembe ebbanga emyaka 3 kitundu nga tawummula n'atuuka n'akoowa n'abreakinga down n'alwala nnyo n'abeerayo okumala emyezi nga 3 nga takyakola nga bamugamba abagamba sikola lwaki tokola oli musiru kati fe tuli eno kati munno taasome n'abagamba nange ndi mulwadde kati bwe yatuuka ne wayita ebbanga nga takyali productive ne bamutikka nadde e Kampala mu kumutikka yajja kuba bwe bakutikka bwe baba bakutikka mu bawala bwabwe kikutuukira butuukizi tebakulabula nti wiiki ejja ogenda olwo bagulira tiketi ne bagayambala ogenda moloka tekuleka ererere wesanga oli ku airport kati olwokuba oluusi ovaayo neddata tewamugize baba bali awo ng'abatuuseeko bw'ati ne bamubuuza ononye ki kati ononye ki n'abagamba mbadde mulwadde oli musirusi maama we n'amuvuma wandikoze n'amuvuma bo balema kati ne wayita olunaku lumu bbiri n'abagamba muntwaleko ku puloti yange nno ndabe ne ku nnyumba yange ne bamubuzaabuza maama nno yakulembeddemu ne bamubuzaabuza paka lwe bamugamba sente teziriiwo ffe twazikozesa nga tulina ebizibu mu bukambwe obungi ennyo n'agamba n'akaaba n'agendako ne mu depression ng'omuntu n'amaliriza nga yejje mu depression ne wayita emyezi nga 5 ne yeekuŋŋaanya bupya kati ali Saudi yaddamu kutoba bupya naye ate era maama wamugamba twagala sente tetwagala muzannyo oyo ye maama w'omuntu nze nina ne maama gwe nali mmanyi ng'atunda omwana we atya ng'amutunda mu basajja nga maama ng'akikola tesuuka ompe sitoli ng'afuna abasajja njagala kulaga bantu ekika ky'abakazi kye tusobola otuukako ng'afuna abasajja abalina ssente ye nga yaritayalinga ng'omwana we yabasaavinga yabawa fuudu tuli mu society kati tunuulira kati kino ekiriwo otunuulira maama Nicole tamanyi mwana jjajja ssente naye mbu omwana yabayamba yembeera y'abakazi naye omubuuza mwana we akola wa omwana we akola manyi gy'asula alina by'akola gina sitole endala omusajja abakazi njagala kukakasa abakazi ku bintu omusajja yeyita diaspora UG musajja mugagga nnyo kati abeera nabweru naye agamba diaspora oyo alina channel ya diaspora UG mulala naŋŋamba nti Nurdin nkubuulire nalina omukyala wano ne twagalana nkubunyuza omusajja alina ssente n'amugulira emmotoka $7,000,000 naŋŋamba naye lumu baba bavuga bagenda ku mulimu emmotoka yoba yali yafunyemu ekizibu owa booda n'ava eri n'abagwamu mira n'egwa ng'omukazi siba emmotoka yange ogyonoonye nga naye yagimugulira siba vanamu n'amugamba nedda owa booda tomulabe siba oyonoonye emmotoka yange n'agamba n'avaamu n'amugamba linnya na booda nze saagala kamanyi
n'agamba nga naye ng'emmotoka gy'anyumya nze njigulira amafuta nze ngisavisinga ne bweba efunye ekizibu nze njigera naye omukazi yangoba mu mmotoka n'avaawo awo n'aŋŋamba omukazi oyo natuuka ku level nti nenjagala okumwanjula mu kumwanjula ne bakola budget bwe bakola budget ng'ebintu byasabye okuleeta obuleesi tebisoboka nga yagala kumpi ebintu bya bukadde nga 5 ku kwanjula obwanjuzi budget ne bagiwa ku maama we n'agamba naye bannange maama w'omuwala n'amuga naye mwana wange ne bagiteerezaamu bupya ekakkanemu edde mu bukadde nga 100 ebeere ngeri reasonable sente zonna n'amugamba budget twagikuttemuko ogenda kuwasa bali nze byenjagala oba tobyagala teri kwanjula omugulu n'amugamba biki omusajja n'aŋŋamba nti mutima nenzikiriza nti ono omukazi si mufumbi n'amuleka mu by'okusaaga nga y'omusajja n'alinnya n'agenda n'ebweru nga y'omukazi alowooza mbwa akyagira ajja kugira ye amanyi waali n'agamba ne wayita ebbanga nga buli lunaku omukyala paka yamugamba ekituufu kiri nti nga bwe waŋŋamba nakitunulamu nga kituufu okwanjula nakuleka nedda naawe kati laavu neekola ki nedda kati ng'ekituufu kiri nti abakyala abasinga obungi bali mu bufumbo naye tebaagala basajja baagala bintu na ssente nkwongera omukazi omulala abasajja bangi abali ku byeyo ye omusajja aliwa omusajja ali najjeeraawo yakola emyaka gy'akoze ng'alina mukyala we yejeni abeera najjeeraawo enajjeeraawo omusajja oyo bwe yatuuka okukomawo nga yakwata ebintu byonna nga bw'obeera eri n'ogamba tuli kimu bukadde 10 ziizo musajja yali akola sente za ddala n'agula ebintu ebirikoona mu kawumbi abikola na mukazi omukazi n'amala n'afuna boyfriend ne bakwata ebintu by'omusajja ne babizza mu mannya ga boyfriend n'omukazi omuvubuka n'akomawo e Kampala n'atuuka okwagala alabe ku bintu bye omukazi yakwata n'aleeta omuwala bw'amala okuleeta omwana n'ayingira mu nnyumba n'amugamba bw'oyingira ggalawo okuba enduulu kijja kummala omuwala n'ayingira n'akuba enduulu nti omusajja abadde ankwata ate abakazi bayigaawo baasiba omusajja emyaka egi bayigaawo abadde ankwata emyaka 4 munne yava mu Amerika n'ajja n'agoba ku nsonga ezo ne baddamu ne bataggulula ensonga ku nsonga okukebera ng'omusajja siya okukebera nga bintu bye byali bimussa kusaba bintu bye nti bannange nyina kino twazimba kino kati babakazi balabe anti ayagala okujjamu waliwo n'omusajja yava oba namulaba kwani waliwo abamu interviewinga yakola ebintu nga biweereza mukyala we yadde omukazi yabiteeka mu mannya ge na maama we byaline ku mawulire omukazi n'alyoka avuma omusajja nga bwe yayita mwagala mbuze ebintu byanke wampa byanke ettaka go waligula abakazi sente ze abakazi they can go to any extent nyenda kusembeyo story endala nyina omukadde mwerabidde musajja mukulu abajimanyi bagimanya alina muwala waakola mu kikuubo muwala we yakwata ebintu yaleeta muwala we omusajja yaleeta muwala we mu dduuka ne bakola nga bizinesi nnene nnyawo mu kikuubo nnyo ne bakola ebyobugagga ebikoona mu kawumbi ne batereka ssente kati nga taata teyasoma n'akwata muwala we yabagulawo akawunti za famire era nga yagenda mu banka yatereka yakola nkubuulira sitole nagikolako ku bukedde omusajja ng'ali mu kkooti ne muwala we ng'omuwala yanaabira taata we mu maaso nga
buli kimu yakikyusa kiri mu mannya gwe ate mukambwe nnyo tayagala kumanya. Baba kambwe omubbi aba mukambwe. Omutegeera otya? Kati omukazi asobola okukola ekintu kyonna. Era omusajja omu yaŋŋambye nuli njagala owulire kino ekisembo kakasa Hajji bamita Hajji ali Canada. Abamu kubaŋŋambye nudi nivayo mulwanirira abasajja. Tuwa abantu ennamba y'essimu. Bawe tugenda kukola t-shirts. T-shirt tugenda zikola nenjagala tugende tukomera ku Monday. Tugenda ku Monday. Abayina kye basobola otuyamba. Otufasize kuba bikigenda kuba kizibu. Tugenda kukola woko Kiggo. Kununula Hajji. Twetaaga eddembe ly'omusajja nalyo litunulibwe. Weereze message ku WhatsApp. Ku 0701 55 85 63 bw'obanga oli willing okutwegattako oba oli willing otuyambako n'otwongera amagezi ku kino tuweereze message ku WhatsApp oba okube tokuba byakutukyamukirako n'odini oli otya kubanga olina kyokola twagala kuyamba ddembe lya musajja tulwanirira ddembe ly'abasajja abali twagala tufune n'ebitongole biva ebweru sinaba abakyala abasajja bali batunulirako ddi era kino njagala kikugamba tetuli kuono Hajji twagala n'abasajja abalala abali eyo victim bono omukyala muveyo mu raising eddoboozi njagala kwongerako jene tetukoma ku Hajji twagala n'abasajja abali abalina stories ezifaanana bweziti ffe twagala kulwanirira abantu abo twanika abantu bano tubagambe nti bannange ekimala kikola ki abakazi bayiga kodi 2 omusajja ansuddewo n'abaana society begenda kudasaidia bande epinze n'alyoka akaaba awo n'olyokola abasociety twagala abasajja bonna abalina okunyigira nyina omusajja nno omulala yandina bubi bambi erinnya ndyerabidde ku TikTok yeeyita towakana ne boogera ku TikTok nteekamu erinnya towakana omubuuze byenjogerako omukazi story ya towakana ne kansooke ya Hajji kyeyaŋŋambye nti omukazi akola byonna byakoze naŋŋamba omukazi asobola okufuna olubuto mu Nuruddin nga wammoze nga mukazi wammoze n'afuna olubuto nga lwa Nuruddin nga naye mukazi wammoze ng'akimanyi bulungi olubuto lwani lwa Nuruddin n'abeera ne mmoze ne baweza olubuto ne luzaalibwa n'agamba mmoze n'atuuma omwana Sewanyana oba Kaseenene n'amala n'akula Nuruddin n'aweerera omwana paka ku university ng'era ye alina kiri omusajja ajja kusooka Nuruddin okukola ki okufa Nuruddin amugamba omwana wo wuuno oba amulinde ng'omaze omuweerera ku myaka gyonna gy'aliko 20 amugambe sole daddy omwana oyo waawalukagga kati naŋŋamba omukazi asobola okutereka ekyama kye ng'alina pulani gy'aliko emyaka 20 nga tagitadde walabye ebyawalukagga singa byamuswaza n'omuswaza ku baana obijjukira musimanyi olina olabirira abaana naye kati bakugamba nakiwala kiyinja aliwa tebetondera n'abasajja abo bafubattukiddwako buvune kasalivayo bagamba bannange bakola ensobi naye ng'omusajja ekitiibwa kye lwaki nakyo temukirwaniridde n'akifuna wenjagalira abasajja abayimiridde nga mwatwalibwako ebintu byammwe batwegatteko naye nga mwali framed buframingibwa bakudyekadyeka tufune ebitongole tujja kufuna ebitongole balooya abawera bakiteekamu amaanyi tugenda kufuna balooya bafunders balabike tuyambe ku basajja abasajja babonyebonye mu nsi eno so nkugambye weereza message oba WhatsApp ku 0701 55 85 63 070 55 85 nkaaga mu 3 basomere n'eri ennamba endala kuba oluusi eno eyange eyinza okuba bize eyamoze bannange ze kyobuzi siwaayo namba bajja kututawaanya butawaanya abamu endala eri 0701 77 15 03 tugenda kulwanira ddembe lya musajja n'abaana balenzi 0701 77 15 03 twagala kulwanirira era ne bakanso nga yonna gye muli mujje mutwegatteko twagala gira bakanso bajja kujja nga tumaze okufuna abantu bano
n'abantu naye nga tubagambye ku Mande tugenda Kiggo campaign kujja Hajji mu kkomera bw'aba yakwata abonerezebwe bw'aba teyakwata ate twagala na kino kye twagala Hajati ono alina okusibwa emisango egimu ku jjo kozesa mwana bintu bitasoboka ogwokubiri kuwamba mwana ogw'omusango munene yamuwamba n'amutwalira omusajja n'amuwamba omusango mulala kukozesa lukujjukujju okujja ssente mu bantu tufunye ba Hajji ab'enjawulo baveeyo era nabo tujja basa aba Hajji bajje tubayambe nabo beetaase lubalembera nga n'ebiro kwotadde twagala Hajji ati naye atunde ku bintu bye nga bw'ayagala abatunda ebyabwe aliyirira abantu bazzabba bwe kibanga kiki kituufu kati nkunyumiza bannaye mutabani wo ng'atabuse nkunyumiza omusajja gwe bayita Towakana ku TikTok bamukebereko Towakana agamba yawasa omukazi njagala abantu bategere ki Towakana waawano ndoozi abeerawo Bulenga abeera Bulenga mu Uganda wano yakola ssente bw'akola ssente Towakana nga akola nga bw'obeera mu ofiisi nga ssente zirabika bulungi muzajja kubonerera muleke tajja kumufuna Towakana temuli kampozi liko ajja katema tugende kibadde kirimu n'abakazi baagala ebyokulya naye katuveeyo eyo Towakana bw'akola ssente ze ne ziwera olunaku nga lukya nga atandikawo bizinensi ng'ava mu gy'abadde akozesebwa nga bakola bizinensi ne mukyala we nga bizinensi etambula bulungi ng'ekola ssente naye agenda okulaba nga omukazi bizinensi agitegedde n'okalengera bwe kagikulengeramukko basiima n'akalabako tayagala bupuuzi naye Towakana bizinensi bw'etambula n'afuna ssente nga ssente zijja bulungi nga bwe yali azibala n'agamba kati omuntu ategeera ogaziya bizinensi n'agaziya bizinensi n'agamba mukyala eno bizinensi gisigale ng'ogitambuza kati ate ngaziye tufune amatabi ebintu bibe nga bikola kati ng'akolera nga bw'onoogamba nti eno bizinensi bw'oba ogirina ekyengera bano bonna bannateete buwamabi nateete ensangi Bulenga baba bakola ku ekyo kale ate olina okutandula ebigere n'ogenda ng'ekajjansi n'otandikayo ekirala nga tebyekoonagana so nga eno tagibeerako nnyo abeera nnyo eri ajja buzzi bwe waayita ebbanga siikuluisa eyo Towakana ng'ajja agenda aba ali awo nga bamukubira edduuka nga liggale nti ate kiki kati nga baggulawo ne joint account ssente zonna bwe bagenda bwe baba beewola wamu bwe baba bakola biki akawunti yaabwe bombi ba signatory olunaku lutuuka wayise ebbanga nga mwaka bamugamba omukazi ng'agenze edduuka nga sibe nnaku bbiri biki ng'ajja nga newako omukazi yavaawo naye Towakana agamba agenda okutuuka mu dduuka eryali ery'obukadde ng'ebi kale bizinensi sijja diyita dduuka bizinensi ya bukadde nga 5 nga sente nga zonna byonna yagijjeewo nga yeewola ku bakasitoma baabwe bano abaali babasuubulako ebintu biki kaakati agenda okutuuka ne mu bbanka ne bu microfinance bw'oku byalo nga wano yeewola 2 wano yeewolawo 10 mu bbanka yajjayo miliyoni nga 5 kuba baakola ssente nga nnyingi bizinensi neegaziira ddala n'agamba agenda okumaliriza nga bamubanja biliyoni nnamba n'ekitundu najja ne bamusiba bwe yajja ne bamukwata banka n'emusiba kati n'atuuka okusibwa nga banka emusibye ne wabweru waliyo abantu nga 30 bamubanja n'agamba n'atunda buli kimu ekikye Towakana bw'atunda buli kimu ekikye omukazi yagenda yabula
n'omwana yamulekawo n'abaana yabalekawo soomu yagenda tebimukola ki nti omukazi asobola okujja n'azaala n'awantu abaana nga naye ye alina byayagalawo eby'abaana gwamanye kati gwe neeva onongolooza nti abakazi waliyo abaagala ennyo abaana waliyo bebitakwatako bakawaida owulidde ensonga yatowakana kakati abakazi tumaliriza abantu olowooza Hajati ono tumukutte tukyazuula kubanze manyi yagala tusooke tumukwate tumuguleko egyo emisango egisooka naye awoze yes tusooke abantu batuyambe ku mmande tetunoonye Zula nga bwawoza naye bwe bamuwoza eri naye bamuyoola asooka awera enneme gino aye n'omwana oyo bamugye emikono gya maama we omwana oyo evidence y'amaanyi ajja muteekamu ebigambo va ku bigambo sigamba nti bwe kiri ayinza okumutta ng'alaba omwana agenda kwabya ekintu kwogwo omutima gwalina singa byonna ebimwogerwako nti bituufu Hajati Zula aliko ebibovu okutta omuntu kati nze mbadde ŋŋamba okutaasa society eno wabeewo abatuyambako Hajati ono tumukwate abeereko ku poliisi awoze ng'ava oba Kiggo oba Luzira oba wa tuzuule bano be yabba bituufu bwino bw'avayo nga teyabba bwino bw'avayo nga teyawamba mwana we bwino bw'avayo nga si yaleetera omwana okukola ki okubeera raped ateebwe kyeŋŋamba ekyo n'omwana gavumenti emutwale muteeke bamugjeyo minisitule ya genda mukwate omwana mugjeyo akiyingiremu ekyo eky'omwana bamugjeyo so ffe tuvumirira ekikola ky'okukwata bw'aba Hajji yakwata omwana asibibwe era kibi naye bw'aba Hajji teyakwata mwana nga bamulangamu emage tukwataganye eddoboozi eryange n'eryono tuyunge kajegere tuyambe eddoboozi ly'omusajja nalyo liwulirwe okitegedde tusaba Obwenkanya Hajji ave mu kkomera bw'abanga aliyo mu bukyamu Hajji atwalibwe mu kkooti Hajji aweebwe justice fair trial naye ne Hajati ono ebimwogerwako abaakoze amangu gano ngenda kukwata Hajati nze nkubulya abantu batakwata Hajati ngenda kumukwata tugenda kukwata Hajati ono agende mu kaguli Hajati nkunoonya weetwale ku poliisi eri okumpi onkubire anti nze mbadde njagala Hajati kyabaakola okwetaasa agende ku poliisi emuli yeetwale ku poliisi eri okumpi bankubire tumusangewo mozo kitegedde Hajati obutaswazibwa tugenda muwalabanya buwalabanya ebyo bye tubukubira amasimu n'agamba ali ku balwadde anti ulira kyengendo mukola Hajati tugenda waali nkuŋŋanya abantu bano tumujja ku kyalo oba ali Kajjansi oba ali Mutundwe tuvaayo n'abantu paka ku poliisi abantu 100 ku mutwalo tugenda kutambula kutaasa ddembe lya muki musajja tumuguleko omusango agende mu Eruzira aveeyo naye awozeeko ategeere ate njagala bamusibe n'abasajja ategeere kye bayita okurepinga kyekitegeeza orepingisa otya omwana owuwo bwe kibanga kituufu yakikola ki yakikola ennamba abalina abaagala abasajja abali mu mbeera eyo n'abantu abaagala okutwegatako ku nsonga ya Hajji twagala tubeere ne pulaani mutukubire kubanga olwadde Hajati ayina eyiye naffe tulina okugenda ku twagala pulaani eri hidden tukole sketch 0701 55 85 63 kebere enamba eyo gye tugenda okusoma endala 070 emu 55 85 63 soma endala eri 0701 77 15 01 03 sorry giddemu awo oba ogisobezza okay 0701 77 1503 okay save a boy child tuli ku campaign taasa Hajji afune Obwenkanya yes taasa Hajji ku Hajati omulabbayi taasa Hajji omusalamala ku Hajati omusalamala owenkwe owenge wetima wefutwa abasalamala bamanyi basazi bambaawo mpala kitali bakyala kimpadde abo nanga abo bawulidde bwe bibanga Hajati byokwogerwako bituufu kuba Hajati nze kimnewunya
alinga ali ku campaign kuswaza buswazani Hajji mfo kyokulaba campaign Hajji be yakola bituufu ayambiddwa atya so Hajji ogenda kuva mu komera government erina okubaawo twagala bwenkanya n'abasajja abaliyo nga mutaawa nga munyigirizibwa awo ku comment muvaawo ne WhatsApp muje tweyamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'ebibiina by'abasiraamu muveeyo ku bantu bwe bati abahajjati abamu bayita hajjati nga baswaza busiraamu mweraba atagendangako na Mecca ddala